Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Ssenfuma Christopher Katajje tagenda kwerabira kyamutuusiddwako oluvannyuma okukwatibwa abantu abatannaba kutegeerekeka. Ye baalumiriza nti baali basirikale ba poliisi Nansana Ganda ne balyoka bamutulugunya era nga yakomye ku mugo gwa ntaana. Twatuuka ku poliisi Ossi n'atwekweka. Atututte, tuyingidde ekkomera, tetukoze statement, tewali na kimu. Kyenava mbagamba bannange nze njagala Ossi kuba yatulese yanvunaana. Ssenfuma nga mutuuze w'ekiwoko e Nakaseke mu Bulemeezi bwe bamutuusiza ku poliisi y'e Nansana yateekeddwako omusango ogw'enjaga. Bwe bantuusa bansindika kuba balina abavubuka baali bakutte nga 5 nga bali mu ruumu yali eri awo nange ne bangatta kwabo, naye mu kiseera ekyo Ossi yali akutte ekikolo ky'enjaga ekibisi. Nammwe muvunaana muli bayaga muli banyi banjagamu. Okwetaasa byonna yabadde alina okuwaayo emitwalo 10 okuyimbulwa. Kati we nabalamu ebintu ebigenda okunfa mu kyalo e Nakaseke neŋŋamba kampeeyo akasente kano kuba nali mbaze nga newe siizibaabwe sirina musawo gwe banvunaana naye nawaliizibwa nzibaawe nsobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa nenkwata emitwalo 10 ne mbagamba nempondoose ginone. Kyokka agamba nti poliisi eno ng'ekolaganira wamu n'akabinja kayise bakifeesi baamuwambye ne bamuteeka mu kamotoka akayina endabirwamu eza ttinti era bino bye byaddiridde. Kali tinte diko nange libiri bweru nayo tobirana kubiraba ne banteeka mu kamotoka ne banvuga ne banteeka mu ruumu yesobola kugamba nti eri mu kitundu kino mu Kampala. Bamutulugunyizza okumukuba saako n'ebirala ng'agamba nti yabadde tamanyi kimukubya. Kyokka ateebereza nti ebigambo by'azaayogera byandibanga bye byaviiriddeko okumukwata. Gye banjunyiza ne bankuba emiggo ne bankola buli kimu. Kati olunaku lwajjo ku Sande saa zabadde nga 5 nabadde bataddeko yabadde BBS nenda bagundu eyo Minisita Ssekayembe ng'ayogera ebangamba nti weepanka mbu walanga emiranga ogiranga emiranga ogiranga ngaani mbolanga miranga tojja kulanga miranga nga gwe tolabe ku miranga gijjo era kati naye essaawa olabe ku miranga egiki omulaba oyo kati boogerera mwogerera kyayogera kirumira. Oluvannyuma yasuuliddwayo e Wakiso era ng'embeera mwali eyungula ezziga. Era obwakedde abantu baba n'oli Wakiso nga eggwe wabadde obba kiki ne bagamba n'ebizibu byansi. Kati awo kwegenda ne ngenda ku poliisi ne bagamba nze mbadde kino nekino nekino olwo nno n'empale gye nabadde mbaginzigyemu era ntuuse kuno ku Kampala ssebo nga ndi bwereere. Ensonga yankubiza naye gye simanyi kuba abantu bano bwedda bamanyi okunneebasaamu nenvaako nga sitegeera nenzira engulu era kino ekiwundu kino bino ebintu ebimu simanyi we nabifunidde. Poliisi etegeezezza nti ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno. Ono si yasoose okuyita mu kutulugunyizibwa mu mbeera eno naye n'abantu abalala bangi abayise mu mbeera ng'eno.